And you have to waste the whole morning. So, ya Kkooti Yamaggye omusango bagugobye kati tugenda mu High Court. Baganda baffe bakyaliyo Mukkomera. Oh my God. Kkooti omusango egugobye etututte mu High Court. You guys denied me my plan. Sama kwata omuzindalo. What has happened this afternoon in the General Court Martial is disgraceful, and we've received a ruling where the court has said that it's declining to grant the bail, saying that the acts of violence are likely to continue. Under the laws, when someone declines to grant bail, they are obliged to give reasons. Those reasons need not be speculative, need not be just fantasy or conjecture, like court has done this afternoon. Under the premises, of course, we are dissatisfied with the ruling. We don't agree with the ruling, and we are going to apply for bail before the High Court of Uganda. We are not going to go back to this court to apply for a fresh bail application on the grounds that court has not given us reasons why it has not granted bail. Your bail and the presumption of innocence is such important a right that you don't decline it out of fantasy or speculation, like I'm afraid to say court has done this afternoon. So the remedy going forward is to apply for bail, and we shall not cease to use all lawful means of getting a remedy for our clients. Ekibaddewo olwaleero tukirabye nti kkooti egaanye okuyimbula oba okukkiriziganya n'okusaba kwaffe okw'abantu abo okweyimirirwa, neewa ensonga gye tulaba nti teriimu ggumba mu njogera ennyangu nalegambye nti yabwewussa, kubanga okugamba nti nno ebikolwa eby'obujjagalalo biyinza okweyongera nga tewali ensonga yonna eraga nti omu ku bantu abo bonna wadde n'ombwati yali avunaaniddwako n'asinga omusango gw'okwenyigira mu bikolwa eby'obujjagalalo. Tulaba nti kikyamu, ensala ya kkooti tukkiriziganya nayo, era mu mateeka omuntu bw'aba tawadde kweyimirira okusaba tekuddiddwamu, oteekeddwa okuwa ensonga nti tekuddiddwamu olw'ensonga eno n'eno n'eno. Ensonga ezo z'owa tezisanyi kubanga zakulowolereza oba zakuloota buloosi oba zakuteebereza. N'olwekyo nga kkooti bw'ekoze olwaleero ya mwami Kkooti. Ekiddako tugenda koowa kunoonya kkubo lyonna mu mateeka okulaba nga abantu bano bayimbulwa. Okusaba kw'okweyimirirwa n'okweyimirirwa, okuyimbula okweyimirirwa, ddembe ly'amaanyi nnyo terisaanidde okuggibwawo mu ngeri y'okulowolereza n'okuteebereza nga mwami Kkooti bw'akoze olwaleero ne kkooti ye. N'olwekyo tugenda maaso n'okusaba okweyimirirwa kw'abantu bano bonna mu kkooti enkulu eya Uganda, era nga tusuubira nti tujja kusobola okufuna eddembe lyabwe bayimbulwe paka emisango egyo tulowooza nti egiri mu makulu egiriggwa. Okay, omulabi omulungi. Okay.
eyo embeera eri wano mu kooti. Abaganda baffe basindikiddwa mu high court bagaanye ne leero era okubata. Oh my God. Baganda baffe bagaanye neera okuteebwa. Ajja ababulire plan B. Oh my God, this is painful. Oh my God. Jaita press conference. Emotoka yiyo ebanoonye ate ebeere nga ebazaayo. Oh my God, this is painful. Amaanyi gampeddemu sijja balimba. And as you can see, already there is a challenge that this were actually not even supposed to be appearing before the General Court Martial. So those are all issues of concern that we're going to raise in the High Court, including the issue of the bail application. So hope to get justice from the High Court. Like we are saying, these are trumped up charges. As lawyers, our role is to come and ensure that the evidence adduced against our client has been fabricated. So, we are ready for anything. Even if they say that trial begins now, for us, we are ready because we know these are trumped up charges. We are ready for trial. Abantu bana 36 tebalina kufuna ddembe lyabwe lyakweyimirirwa. Kintu kya buswavu nnyo, naye twagala okutegeeza eggwanga lyonna ne bannayuganda nti nga bannamateeka tugenda kulaba nti tunoonya eddembe ly'abantu bano mu High Court ya Uganda, okulaba nti tusaba okweyimirirwa kwabwe mu butuufu. Ate mwenna mukimanyi nti abantu bana 36 tebalina nnyo musango gwe bazza gwabaleeta mu General Court Martial kubanga si bannamagye. Era ze zimu ku nsonga ze tugenda okuteeka mu maaso ga High Court ebeere nga nazo eziditaminingako oba ezisalawo. Naye tubagamba ffe bwebabeera bagamba nti okuwuliriza omusango kutandike, ffe ne kati tuli redde okugenda mu maaso n'omusango kubanga tukimanyi bulungi nti abantu baffe tebabeerangako n'amasasi, tebabeerangako mu armed forces, tebamanyi abasingadde n'okukwata emmundu. N'olwekyo ffe tuli redde okuwoza omusango okulaba nti abantu baffe bava mu Mukkomera. Yeah, we're very disappointed with the ruling of this court when they declined to give bail to the 36 applicants. But as lawyers, we are going to petition High Court so that we seek redress as regards the bail application. And as you know, most of them are already sick in our suicide cells, so we cannot just sit and fold our hands. When General Court Martial has declined to give them bail, we are going to High Court. But again, we are also going to put other concerns before the High Court, especially the issue of